7 kuliko kasujja ali ku 0752 58 94 78 kuliko kibuuka ali ku 0755 078 873 kibuuka ali ku 0755 07 8873 kuliko Musumba Robert ali ku 0754 31 2500 kuliko Musumba Robert ali ku 0754 31 2500 bano bonna bakolera bitundu omuli kichunu kibayita Makai Musemuto era nga chief coordinator waabwe ngono ya coordinating okuwaba abaana b'abandi ali ku 0757 811 ono ye chief coordinator akulira ebikwekoto byonna byekuwaba abaana bitundu ebyo ng'omuntu yenna ali mabega bintu bino okontrolinga okuwamba kuno konna ng'abaana abakwata abaana nikyukakyuka bitundu bino abanopu naddala Nakaseke Luweero bamuyita Sula Serunjoji akasajja Kasula Serunjoji mukajjukira akagamba Museveni kote kasobola kukkiriza muntu atali munnamagye kufuga ggwanga era ng'ono Weese Muto Nakaseke ono akozesa drone saako ne gurupu ez'abasirikale abeekwese nabo bennyini abali mu makomera saako n'abali ndala mu nkekere kapeeka mu bizimbi bya Sere Museveni bagamba mu banka gye banyigira abaana bafuula kye baagala bafuula era omwami ono yaliko former RDC kuliko n'omulamu former RDC Wakiso ono era nga yamu kubakwasaganya ensonga zino mujjukire nti ono Sula Serunjoji ye kitaawe w'omukyala gwe bayita Najjuma Saara ono mukyala Munyarwanda nga wakabano era nga MOP be bakwatagana okukwata n'okuwamba abaana b'enkyukakyuka okwetoola ebbendobendo eyo eri Nakaseke kansubire tesumuziwulidde bwona temuziwulidde tujja kuba tuziddamu alright nga mukitegedde bulungi nnyo muwulidde bulungi nnyo tugenze ku security alert ey'okubiri Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansubire nti owulira bulungi nnyo buno obubaka bugenda eriwo wa security alert ntegezeddwako nti mwalabye General Karekezi Kayihura nga bamuwadde airport ku TV ya Natasha Broadcasting Service nga yewozaako nti era tabeeranga mu bikolobero byakutulugunya n'okuwamba n'okutta bannayuganda mwakire bulungi nnyo mwakire bulungi nnyo naye nga General Karekezi Kayihura akyakolera bulungi ddala n'ebitongole by'okwenda mu gavumenti okuwamba n'okutta abantu kati okuba nti emberenge ebagagidde ngenda bagamba information ne Mr. President kiwulire nnyo okusinziira ku nswera zange zimpa information saako n'ezi zentuma okunoonyereza zaagudde mu lukwe olw'ekitongole ekya CMY ISO police nga bano balina abatemu baabwe abaali baawummula okukola ebikolobero by'okutta during Kayihura's regime nga batandise okunoonya n'okubongerako okubasima baddeyo bakole emirimu gye baakolanga baagala kulikulutinga abatemu 20 babafacilitating batandike okugjawo ebikonge mu Nuupu saako n'okugjawo abaana b'enkyukakyuka mu bitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe nawo ebitundu ebimu ebirimu strongholds and national platform kino kigenda kuddamu kyeyolekere nga mu biseera Kayihura we yabeera Inspector General of Police nga bawamba batta batulugunya abaana b'enkyukakyuka Mr. President naawe teweeyibaala olw'ensonga kana akabinja kagenda kukola nga akabinja ak'omunki mu Lubigi akatambulira ku bodaboda mwe kattiranga abasirikale abanene mu gavumenti saako n'abakozi mu gavumenti kana akabinja bazzemu kayita naye nga batte bannajuza kayinja abantu 20 bakafacilitating akakola emirimu egyo nga kagenda kuba kakola silently okuba nkanoonya n'okukwata abaana ba national platform era nga kale Karekezi Kayihura ne banne bonna mwe bali mu bintu bino okubanga bagenda okukola omulimu gw'okuassassinatinga abakulembeze n'abaana b'enkyukakyuka sikyulitala teziwedde bezimala okuggwa nkoze ka video emisana mu kalembale mu katishate kankali akamyufu nenkabatera ku mitimbagano mukalabe bulungi nnyo kati nomba mukalabye wano wenjagalira okulya n'okukomba essowaani video etandike bulungi nnyo era bwe beetandika saagala muntu
agenda kwenyenya. Mumpulirize bulungi.